okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwanirizaako wano ku lutimbe lwa TBN TV mu puroguramu yaffe ensulo ey'enkya, era nga nkwebaza okuba nga oyongera okuba nga weekomera ku puroguramu eno ensulo ey'enkya buli saa 11:30 paka saa 12, era nga nyongera okubakubiriza okwongera okuba nga muyita mikwano gyammwe okuba nga nabo babeegattako tusobole okuba nga ffenna tuyigira awamu ku bigere bya Kristo. Nga tetunnaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe, ngenda kusaba tusooke tuwulirize luno oluyimba luteeketeeke olw'ekyo. Nga tumaze omulimu gwaffe ebibala biritwalwa musanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, sanyanyo jaguliza wali olunaku lujja mangu tukunganire wali. Je tuliyimbira n'essanyu nga tumwebaza nnyonyini, nga tumusuuta Mukama mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, sanyanyo jaguliza wali olunaku lujja mangu tukunganire wali. Tuliba n'essanyu lingi nnyo mu nju ezaakoolwa zaabu, Mukama z'atukolera mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, sanyanyo jaguliza wali olunaku lujja mangu tukunganire wali. Nkukulisaayo mu luyimba olwo, suubira lubadde luyimba lunyuvu era lweyongedde okuba nga luteekateeka emitima gyaffe olw'ekyokuyiga gye tugenda okuba nga tuyiga. Amannya gange nze Nuwagaba Moses, era ng'era olunaku lwa leero nze ndi mu studio okuba nga nkutuusaako ensulo ey'enkya, era naawe nkusaba tukwataganire wamu tuyige, tubeere ne Bayibuli zaffe ne notebook zaffe tusobole okuwandiika ebyokuyiga eby'enjawulo bye tugenda okuba nga tuyiga olunaku olwaleero. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga ekyaleero guliko nti gugamba nti Musa teyaliiyo. Musa teyaliiyo. Tugenda kwewombeeka olw'okusaba oluno tugende mu kyokuyiga kyaffe. Ayi Mukama Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi, twongera okwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuba nga tuyiga, Mukama Katonda waffe, era nga tugenda okuyiga ku kyokuyiga kino ekikwatagana ku Musa, Mukama Katonda waffe. Beera wamu naffe era otuwa Omwoyo Omutukuvu ayongere okuba nga atuluŋŋamya. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo. Amiina. Olunaku olwaleero tuweebebbwa ekyawandiikibwa ekiva mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula e11 olunyiriri olwa 24 na 25, era nga kigamba nti olw'okukkiriza Musa bwe yakula
n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. Amiina. Wano tukirabanga Moses oba Musa ng'akuze yagaana okuyitibwa muwala waani wa Falaawo, n'asalawo okuba ng'abeera mu kuyigganyizibwa oba okubonaabona wamu n'abaana ba Isirayiri abaali mu buddo mu nsi eno eya Misiri. Era omuwandiisi waffe w'olunaku olwaleero atandise ekyokuyiga kyaffe ng'atuwa engeri ng'atugamba nti baagenda mu kkaddiizo ly'ebintu eby'edda eby'e Misiri e Kayiro, nga baluŋŋamizibwa omu ku bantu abavunaanyizibwa ku kkaddiizo eryo. Era n'atugamba nti bafuna ebifaananyi, bafuna olukisa ne basobola okuba nga beekubisa ebifaananyi n'egimu ku mirambo gy'Abafalaawo gye baasanga mu kifo kino oba mu lino ekkaddiizo. Era ng'ekifo kino kyalina akasenge ke bayita the Royal Mummy Room, era nga mu kino ekisenge kye kigambibwa nti gye baali batereka emirambo gy'Abafalaawo abaalinga bafuga Misiri abaalinga bafudde. Era atugamba nti kino ekifo kyali kyayoyootebwa mu ngeri ennungi era nga kyayoyootebwa bulungi nnyo. Era atugamba nti baasobola okwekkaanya emirambo mingi egy'abakabaka ng'omuli Falaawo Tismuth owookutaano, omuli Amenetop owookubiri. Oyo Falaawo y'omu ku Bafalaawo abaayigganya ennyo Abayisirayiri. N'atugamba nti baasobola okulaba omulambo gwa Falaawo Meneta ne beekubisa naye ekifaananyi, ne basobola n'okulaba egumu ku mami ya Hetzefati. Ono era ye yali mukyala wa Falaawo agambibwa okuba nga yalonda Musa okuva mu mugga, oba yali atwalibwa ng'abangi okuba ng'eyakuzaani Musa. Era nga bagambibwa nti guno omulambo gw'ono omukyala gwasangibwa mu kifo eyo mu kifo ky'omu Buyonaani. Naye ekyewuunyisa kiri kimu nti eno ruumu gye bayita Mummy Room eyali eyoyotebwa ennyo, gye baali batereka emirambo gy'abo abantu abaali abakulembeze abakulu abakukuutivu be tuyita Bafero ba Misiri abangi gye tumanyi nga Egypt, nti temwali beebuuza naye amagombe ga Musa go galiwa? Kuba tewali yadde, kuba Musa twandigambye kuba y'omu ku bantu abaali batambulira mu lulyo lwa bakabaka, naye yandibadde abeera omu ku abaali bebase mu ekyo ekifo. Naye omuwandiisi atugambye nti tegakola ki? Tegaaliyo. Amagombe gaani? Ga Musa tegaaliyo. Era nga nyongera okukuzzaako emabega, njagala twekkaanye engeri Musa gye yagendamu e Misiri, era nga tulaba nti ono omwana Musa yazaalibwa mu kaseera Fero eyaliwo ebiseera ebyo we yalagira nti abaana bonna abalenzi abato abazaalibwa battibwe. N'olwokuba maama we gwe tumanyi abangi nga Jochebed yalaba nti omwana we yali mulungi nnyo, n'amukweka okumala ebbanga lya myezi 3 ng'amukwese aleme kuba nga attibwa. Naye bwe yalaba nga abatemu batuuse okuba nga basembera okuba nga bamusaanyaawo, n'akwata omwana ono n'amuteeka mu kibaya, n'amuteeka ku mazzi. Ono omwana bwe yamuteeka ku kibaya n'amuteeka ku mazzi, eyo gye yakola ki? Gye yatambulira n'aserengeta mpaka bwe yasanga ono omukyala gwe bayita Hasufeti ng'ali ku mugga ng'ali mu kunaaba. N'alaba abazaana be ne balaba ekibaya ne basalawo ne bagamba omwana ono mumuggyeemu. Bwe baamuggyaamu omukyala ono n'alaba omwana nga mulungi nnyo era ng'anyirira nga teyeetaaga kuba ngattibwa, n'asalawo okuba omwana oyo ng'amukwata abeere wuwe. Ne mu kaseera ako nga yakalonda omwana muto wa Moses, mukulu wa Moses Miriyamu yali amugoberera. Era bwe yalaba nga ono omuwala oba omumbejja mu biseera ebyo nga yamulonze,
n'amugamba nkufunire omukozi asobola okulabirira oba omusawo asobola okulabirira ono omwana. Bwe batyo yengeri Musa gye yatuukamu mu mikono gy'Abamisiri n'abeera ng'abeera mu lubiri, era Miriam bwe yagenda okuleeta omukyala n'amulabirira n'aleetera ddala Jokebedi maama we okubeera ng'alabirira Musa. Tulabira ddala ebyamagero Katonda by'akola eby'enjawulo mu bulamu bwa Musa, okuba nga yasuulibwa mu kibaya n'alondebwa mu mazzi ate era n'addizibwa maama we okuba ng'akola ki? Ng'amulabirira. Era maama we okulabirira Musa kyayambako Musa okuba ng'empisa akula ng'abangulibwa mu mpisa ey'Abamisiri ng'ateekebwateekebwa mu skillings ez'enjawulo, okuba tulabira nti mu biseera bya Musa ng'akula y'omu ku balwanyi bannamige abaaliwo abaali ng'ab'amaanyi, kuba yasobolanga okukwata buli kimu ekya Misiri, era nga tugambibwa nti y'omu ku basajja abaali basuubira okuba nga bafuuka ba Falaawo abaddako Abamisiri. Naye olw'okuba nti Musa Katonda yali wamu naye bwe yasuulibwa ku muggwa n'alondebwa ate nawe ba maama we amujjanjabe, tulaba nti maama we yamuyigirizanga empisa yaki ey'Ekyebbulaniya, n'ayongera okuba ng'akula nga n'ennono z'akola ki? Azimanyi. Era ng'ekyawandiikibwa kyaffe bwe kitugambye nti Musa bwe yakula ne yeegaana okubeera ng'abeera mu balangira ab'e Misiri, n'asalawo okuba ng'abonaabona awamu n'abaana ba Katonda. Muganda wange, oyinza obba oli eyo nga weebuuza nga mu mami room, Royal Mami Room, Musa taliiyo. Osuubira Musa aliwa? Wano omuwandiisi atugambye nti nno Musa ali mu ggulu okuliraana Yesu. Eno ye yali empeera ye gye yalabako olw'okukkiriza mu kirooto ku lusozi Nebo bwe yali tannafa, n'oluvannyuma okuzuukira. Amiina. Ebyo byonna nga bibaddewo, tulaba nti Musa akola ki? Ali mu ggulu. Naye singa Musa yawagamira n'asigalira ku nnono z'Abamisiri n'atunuulira ebintu eby'obugagga ebyali e Misiri, kuba bwe tuddako emabega mu biseera ebyo Misiri bwe bwali obwakabaka obwali bukyasinze obw'ebiseera ebyo nga bwe buliko, ng'okubeera mu position nga Musa gye yalimu n'ogisuulawo kibala oba nga omuntu eyevvodde. Naye tulaba nti Musa teyatunuulira bya bugagga Misiri bye yalina, teyatunuulira bya bugagga bye yali agenda okuba ng'atuukako, teyatunuulira bukulembeze bwe yalina, naye yatunuulira amaanyi ga Katonda, n'asalawo agoberere ennono za Katonda, n'asalawo agoberere eddoboozi lya Katonda. Era ng'empeera tulaba nti bakabaka ba Misiri bonna baaterekebwa mu Royal Mami's Room, naye Musa ali mu bwakabaka obw'omu ggulu. Musa ali mu bwakabaka obwaki? Obw'omu ggulu. Era bwe tuyongera okusomayo n'osoma ku stories zonna ezikwatagana ku Musa mu Bayibuli, olabira ddala nga bwe yali ku lusozi Nebo n'afa, yamala n'azuukizibwa malayika n'atwalibwa mu ki? Mu ggulu. Era omuwandiisi waffe olunaku olwaleero atugamba nti Katonda mu buyinza bwe yakozesa emyaka gya Musa egy'obuto wamu ne nnyina Omwebbulaniya. Yakozesa emyaka gye yamala mu lubiri lwa Falaawo ne mu kutendekebwa mu magye ag'e Misiri nga omwana eyazaalibwa muwala wa Falaawo. Wadde nga Musa yalina okweggyamu bingi ku bintu ebyo, oluvannyuma tulaba nti Musa yafuna okutendekebwa okw'enjawulo okuyita mu maama we, n'afuna okutendekebwa okwenjawulo okuyita mu magye ag'e Misiri. Byonna ebyo nga byali bimuteekateeka olw'omulimu omunene gwe yali agenda okuba ng'akola ki? Ng'akola. Era tulaba engeri Musa gye yatandikamu okuba ng'ava e Misiri, ne tulaba Musa yatuuka ekiseera ng'akuze n'asanga Omwebbulaniya ng'alwana n'Omumisiri, kwe kukwata Omwebbulaniya n'akola ki? N'amutta. Mu kumala okutaasa Omwebbulaniya bwe yatambulanga n'agenda mu bantu ne bagamba naffe oyagala kututta, kuba tebasobola kutegeera Musa kye yali akoze ki? Akoze. Era ne Falaawo bwe yategeera nti Musa yasse Omumisiri, n'obwa Falaawo ne bwagala bukole ki? Bumuyeekere, ne bamuyigga okumutta. Musa kwe kudduka
n'agenda mu ddungu. Ate mu ddungu eyo gye yaddukira n'amalayo emyaka 4. Musa n'ateekebwateekebwa olw'omulimu omunene gwe yali agenda okuba ng'atuusaako engalo ze. N'ateekebwateekebwa. Tulaba okuteekateeka kuno nga kutandika process by process ng'ate byonna biteeketeeke. Naffe mu ngeri y'emu Katonda atutambuza mu ngeri bw'etyo kasita tusalawo okuba nga tugondera ye. Tulaba Musa nga ataasibwa okuttibwa nga muto, n'addizibwa maama we amulabiridde. Tumulaba ne we yali ayiganyizibwa n'adduka n'agenda mu ddungu, naye Katonda n'amuteekateekerayo okuba ng'akola omulimu ogw'enjawulo. Era omuwandiisi ayongedde okutugamba nti so era yakozesa emyaka 40 gye yamala mu ddungu ng'ali bw'omu mu Korebu okumufuula omukulembeze akyasinze amaanyi mu byafaayo bya Isirayiri. Nti Mukama yakozesa emyaka egyo 40 Moses gye yamala mu ddungu ng'alunda ng'akola ki okumuteekateekera obufuzi obwali bukyasinze mu Isirayiri. Mukama yasukulumya Musa okuva ku bukulembeze obwali bumutunuulidde mu nsi ya Misiri n'amutegekera omulimu ogwali omunene era omulimu ogukyamujjukirwako, era ng'essaawa eno Musa atwalibwa okuba nga y'omu ku bannabbi abakyasinze. Era n'ayongera okuba ng'atugamba nti yali muteesi w'amateeka, omukulembeze ow'ebyomwoyo, omuluŋŋamya, omusomesa ow'ekibinja ky'abaddu, aluŋŋamya ekyafuukamu eggwanga eddonde. Tulaba nga Musa yaweebwa omukisa omunene okuba omukulembeze ow'eggwanga eryafuuka eggwanga eddonde erya Katonda, okusingako omulimu gwe yali agenda okuba ng'akola akomekkerezebwe ng'ali mu Royal Mami Room gye twandibadde tugendako Cairo ffenna ne tumwerolerako n'amaaso gaffe ne twekubyako n'omulambo gwe bifaananyi. Naye ekitiibwa kidde eri Katonda nti olw'obwesigwa Musa bwe yateeka mu Katonda n'asalawo amugondere, n'asalawo agoberere ekigambo kye, n'asalawo awulire eddoboozi lye, n'asalawo agoberere ekigambo kye nga bwe kiri, n'asalawo anywerere ku maanyi ge, ne yeeresa eby'obugagga, ne yeeresa Golodi yenna eyali e Misiri. Tulabira ddala nti mu biseera ebyo Misiri ye yali erimu ku mawanga agaali gasinga okuba amakulaakula mu sekita zonna, mu by'obulimi, mu by'obugagga, mu by'obusuubuzi, ne bino ebintu byonna Musa yabiraba nga tebikola ki, nga tebiriimu. N'atunuulira ebintu by'obwakabaka ebitakola ki, ebitaggwaawo. Naffe Abakristaayo leero nga tuteekateeka obulamu bwaffe, nga tutambula nga tuweereza Mukama, bintu ki bye tutaddeko essira? Tuyinza obba tutadde essira ku bintu bino eby'ensi ebiggwaawo. Otunuulidde emmotoka yo, otunuulidde ennyumba yo, otunuulidde abaana bo, otunuulidde ssente zo, ne weerabira omulimu omunene Katonda gw'akuyitira okuba ng'okola. Tulaba nti Musa yava e Misiri nga teyeetisse na kintu n'ekimu, n'adduka n'agenda mu ddungu gye yali atamanyi na gy'agenda kubeera, naye omukono gwa Katonda ne gubeera awamu naye. Tulaba nga Katonda akuuma Musa nga muto, amukuumye mu ddungu okumala emyaka 4, ate n'amuteekateeka okuba ng'akulembera ekibinja ekyafuuka eggwanga eddonde erya Katonda. Era omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba nti kyokka ebitiibwa by'ensi eno tebyamusikiriza, wabula yalondawo ekitiibwa ky'eggulu. Yalondawo ekitiibwa ky'eggulu n'okuzimbwa. N'olwekyo tekyali kyokka ebitiibwa by'ensi eno tebyamusikiriza, wabula yalondawo ekitiibwa ky'eggulu.
n'okuzimbibwa, n'olwekyo teyali mu magombe g'abakabaka ab'e Misiri agaakazibwako royal room ey'abamami. Amiina. Tulaba nti Musa yasalawo okugondera ekitiibwa kya Katonda n'atagondera bya bugagga byansi, n'ataleka bya bugagga byansi kubanga bikola ki? Nga bimusikiriza. N'olwekyo olw'okuba nti Musa yafuuka omusajja omwetowaze n'aleka buli kimu ne yeekereza ebintu eby'obugagga byo, gwe kubamu akafaananyi nga gwe Semakookiro wano e Buganda ng'oli omu ku balangira abatekebwatekebwa okufuuka kabaka, n'odduka n'ogenda n'otandika obbeera eggulu. Obulamu obwo Musa yaleka buli kimu, ne tulaba yaddizibwawo ekirabo ekikyasinze buli omu kye yali asuubiddeko okuba ng'afuna, ate nga naffe kitusuubiza bwe tunaayongera okunywererwa kwani ku Mukama. Tulaba nti Musa teyeebase mu Royal Mummy Room, naye ali mu ggulu atudde mu kibuga ekyeyagaza ewali Kristo, ffenna gye tuluubirira okuba nga tukola ki? Nga tubeera. Muganda wange atulaba olwaleero, Musa taliiyo emagombe olw'ebikolwa bye ebirungi n'obuweereza bwe n'okwesiga Katonda n'okwerekereza. Musa essaawa zino abalibwa mu bazira abakyasinzeeyo mu nsi wano. Wabula omuwandiisi ayongera okuba nga atugamba nti wabula yaliwo era abayigirizwa baamulaba ku lusozi olw'okufuusibwa ng'ali wamu ne Eriya ne Yesu mu kitiibwa kye. Amiina. Era Musa y'omu ku bantu abalabikirwa Yesu ng'ali ku lusozi olw'okufuusibwa. Ekino ekituweera ddala obukakafu nti Musa aliwa? Ali mu ggulu, ali ne Elijah. Naye abantu bonna abaali e Misiri abaali batunuulidde eby'obugagga abaakakanyaza emitima gyabwe bali magombe, bali mu ttaka, bavundiddeyo mugolodi waabwe, kuba batugambye nti ekifo ekyo New Royal Room kyayoyootebwa kinyirira bitya, naye kinyirira bitya nga tolina obulamu obutaggwawo nga tebuli ku ludda lwo, ng'oli mufu, tolina n'amakulu g'ofuna nga weebase. Ne Musa ali mu bulamu obweyagaza mu ggulu, ali wamu ne Katonda waffe, na buli omu ayina essuubi okuba ng'atuuka ku ekyo Musa kye yasobola okubeera ng'atuukako. Yeene essaawa okuba nga weerekereza ebyamasanyu by'ensi, nga weerekereza eby'obugagga eby'ensi, tufokasinge ku bintu ebitaggwaawo, tufokasinge ku bintu eby'obwakabaka. Era omuwandiisi waffe, nabbi waffe Ellen G. White atugamba nti obunene bw'eggwanga erya Misiri buli mu nfuufu, amaanyi gaabwo gaggwaako, kyokka Musa bye yakola tebiriyinza kusaanawo. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Obuweereza bwa Musa Mukama atugambye tebuyinza kukola ki? Kusaanawo. Naye essaawa eno we twogerera, obwakabaka bwa Misiri obwali nagana ebiseera ebyo, essaawa zino ne mu ne be tuyita ba super best countries abataano tebukola ki? Tebuliimu. Era batugambye obugagga bwabwe buli mu ki? Mu nfuufu. Baasigala kwogerwako mu ki? Mu ngero. Ne tulaba nti ebikolwa bya Musa tebirikola ki? Tebiriggwaawo, era byakusigala nga byogerwako okumala ebbanga n'ebbanga. Kati muganda wange, kiki ky'otaddeko amaaso go? Amaanyi go ogataddewa? Onyweredde ku Katonda oba onyweredde ku bintu birala? Tulabye Katonda ng'ashelutalinga Moses, n'amushelutalinga nga muto, n'amukuuma mu ddungu, n'amufuula omukulembeze akyasinze okusinga ku bukulembeze bwe yali agenda okuba ng'afuna e Misiri. Mukama kiki kyayinza okuba nga tasobola kukola mu bulamu bwo olunaku luno olwaleero? Leka naffe tuweeyo
obulamu bwaffe eri Kristo, naffe tugenda kusobola okunyumirwa obulamu bw'atutegekera. Era olunaku olwaleero nyongera okukubiriza nti gwe nange tuyinze okwesalirawo olwaleero okuweereza Mukama era okweteekerateekera okubeeranga naye mu mubiri, okubeeranga naye mu bire, okubeera naye mu mbiri ez'eggulu. Amiina. Muganda wange, olunaku olwaleero ffenna tweteeketeeke, twongere okusalawo okugoberera Mukama, twongere okubeera n'essuubi nti tugenda beera wamu ne Katonda mu bire. Atugamba ajja mangu. Our God is coming back. Jesus Christ is coming back, and his coming is soon. Is actually so soon. Leka ffenna tweteeketeeke, tuweeyo obulamu bwaffe, leka twerekereze ebintu by'ensi. Muganda wange, ebintu by'ensi biggwaawo. Bafalaawo tubalabye bali mu Royal Mummy Room, naye Musa aliwa olw'okugondera Katonda, olw'okugondera eddoboozi lya Katonda ne yeewaayo, n'akozesebwa ng'ekibya, n'ateegulumiza, naye n'agulumiza erinnya lya Katonda. Musa yaweereza ng'alinga ekifaananyi kya Katonda mu bantu, naye n'ateegulumiza ye, naye n'agulumiza oyo Katonda ali mu ggulu. Naffe Katonda mu buli kifo mwatutadde, leka tumugulumize. Leka tukube Katonda waffe abantu. Leka Katonda waffe aleme kutuswaza. Leka tuleme kuswala kuyimirirawo Katonda waffe. Leka tuleme kuswala kubeererawo Katonda waffe, kuba naye atukoze eki? Atubeereddewo. Era tulaba obuwanguzi Musa bwe yatuukako, naffe tusobola okuba nga tubutuukako bwe twongera okwesiga ekigambo kya Katonda. Tusobola okuba nga tubutuukako bwe tuwaayo emitima gyaffe ne tusalawo olunaku olwaleero okuweereza Mukama. Ne tusalawo okuweereza Mukama, ne tusalawo okubeera ne baganda baffe mu bumu, ne tusalawo okubeera mu bulamu nga tetuwalanaŋŋana, ne tusalawo okubeera mu bulamu nga twagalana ng'Abakristaayo, ne tusalawo okubeera mu bulamu obugoberera ekigambo kya Katonda, ne tusalawo okuba nga tugondera Katonda byonna byayagala tugondere. Awo nno tujja sobola naffe okufuna lino essuubi nga Musa lye yatuukako. Tujja sobola naffe okubeera mu zino embiri ez'eggulu. Oba ekyo bwe tunaaba tetukoze ekyo, tugenda kakkana naffe twegasse ku bantu abagenda okusaanirawo kw'eno ensi. Tugenda sigala nga tusigadde n'ebintu byaffe ebiggwaawo nga tuweddewo nabyo, naye bwe tunywerera Katonda tugenda kusobola okugulubizibwa okuva mu kitiibwa okudda mu kitiibwa. Omulabi waffe atulaba olunaku olwaleero, kusaba tweyombeeke tusabe nga tufumiitiriza ku bino ebigambo bye tuyize olunaku olwaleero. Ayi Mukama Katonda waffe, omutonzi w'eggulu n'ensi, Mukama tukwebaza olw'amaanyi go, tukwebaza gwe yasobola okuzuukiza Musa n'omuggya mu bafu. Naffe Mukama tusaba oyongere okutuwa essuubi, otuwe essuubi eddene Mukama, tusobole okunywerera ku Kristo, okutambulira mu bigere bye, naffe tusobole okulaba ku mwana wo ng'adda, naffe tubeere abamu ku bagole abagenda okuba nga bayingira obwakabaka ye Mukama Katonda waffe. Era tusaba obeere wamu naffe, otuwe okuteekateeka okulungi, otukuume mu lunaku luno nga tweteekerateekera Sabbiiti. Obeere wamu naffe buli omu mu mirimu gy'agenda okuba ng'akola, kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Happy Preparation Day. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.